Okola kyamaanyi nnyo okubanga okyatwegasseko. Nze NANTEZA JULIET okutuusako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Akasana kaase ate nga ewamu bwe kakubakubamu wabula nga ebitundu ebimu bikyagenda mu maaso okufuna enkuba era nga we ziweredde essaawa 3 ez'okumakya ebitundu ebimu ebyafunye enkuba mulimu Arua, Kasese, Toro, Mubende saako ne Kampala. Bwe tutaba ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku Ssemazinga Africa kyo kiraga nga empewo empeweevu zikyafuuwa okuva ku sseguyanja Atlantic okuyita mu bibira by'e Congo okutuuka mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe saako n'omukuubo gw'enkuba ogukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ku makya tusuubira okeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebyo ebimu eby'omu Arua, Mubende, Mbara saako ne mu nsozi ez'e Kabale nga yo tusuubirayo oluwandagirize. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okuba n'oluwandagirize nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono saako n'ekibuga ekikulu Kampala tulisuubira okubeera ku degrees 27. Mu bitundu ebyo eby'e Karamoja ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28. Kasese ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Olwoyo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25. Ebibuga eby'e Bunaayira, Addis Ababa saako ne mu New Delhi tusuubirayo enkuba. Olwo ate yo mu Johannesburg saako ne mu London akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Olwo yo mu Washington tusuubirayo ekiddedde. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Beera bulungi.